Bano b'enganda za Reagan Elijah Mudeega w'emyaka 17 era nga muyizi ku ssomo lya Kisiki College Namutumba abasobeddwa ekane mu kibira oluvannyuma lw'omwana ono okubabulako. Taata wa Mudeega Julius Were nga musomesa mu bizinga by'Evuma agamba nti aleeta mutabani we eri mwannyina Loy Takuuba amulabirire era nga twabaddewo obuzibu bwonna wakati w'abaana ababiri. Ya mwana tubadde twogera naye era ne muholida ajja era alyoka abule yali yakava eyo ku bizinga okukomawo eno era yakomawo okwo ne banne omuyikaikamu omugonva ino gati yebisa bubi nga wampisa nungi ino era zera nakyewuunya omwana oyo okubula. Kyokka bano bagamba nti lwakyalumu mu mwezi gw'okunna omwaka guno Mudeega n'ava eka okunoonya emirimu gy'alejjalejja mwasobola okujja ensimbi. N'abuuza bayine bankoba ati wavaawo oti yena yakoba ati bana kanje kuwa ne busemba tya nkoleko obwapoota nfuneko esente d'okwirayo nado ku isomero ati njamalayo wiiki endala mala endire bwe yajja tiyayira. Antegeeza nti yakubanga abuuza nti omwana yatuuseeko eyo tugamba nedda tanaba kutuuka yagambye nti ajja nti yavudde waka kati sitegeera banne nababuuziza naye ne baŋŋamba nti yasimbuze kati. Ekyennaku ne gyebuli eno ono tebaddangamu kumukubako kyamulubaale. Mu mbeera eyo niwo obadde oli mu kiraasi osomesa kikukubira muli psychologically mu bwongo obeera tekyalina ogamba kati nze nsomesa bano naye wange tali mu ssaawa eno. So tufunye obuzibu nnyo. Ku ssomero lya Kisiki College Namutumba Mudeega gye yali asomera n'abasomesa bamwogerako birungi byereere. Banera bagamba nti y'omu ku bayizi be baali basuubira okuyitira mu ddaala erisooka mu bigezo bya siniyafu ebigenda mu maaso. Twakubira ku abazaire aye nga tebaliigema aye tuwulira bubi era tunolerwa wamu n'abazaire olw'omwana oyo okubula n'atakola bigezo bya bisemba bye. Aye nga kikoba nti omwana yali mutavu wa mutwe oba yali musiru oba yali tategeera byakola oba yali ntimpisambi omwana ebina bino yali ng'abizira. Amyuka RDC Namutumba James Chomya agamba nti bakola butaweera okunoonya omwana ono. Investigations datandikirawo okubanga dijja mu maiso era okunoonyereza kujja mu maiso because this is a serious issue. Enumaawo twali ku ne cases efaanako oti neno